nikira idi yali yo ku Sande baseka yali abadde ki abatambula kayanja ka kabaka oba yali atambula alowooza mukyere n'alinnya ebbali paka mu kayanja yaseerera Mina magezi. Era ng'obaka bungi okuva Old Kampala okuva ekibuli emizikiti egy'enjawulo wabadde obaka obw'enjawulo yeno idi okuva twava mu covid yes waliwo idi yasaalirwawo naye nga waliwo amateeka mangi SOPs and all that so oba ne wano mu Old Kampala abamu abalwawo kujja babaggalira wabweru kuba waliwo n'ennamba eyali limited naye nga idi yasaliddwa olunaku olw'eggulo okuva emyaka ebiri ejja covid ya idi yazemu okuŋŋaanya abayisiraamu mu ggwanga bonna awamu celebrating after okusiiba ennaku 3 eza Ramadan kati mu bubaka obw'enjawulo okuva nga ku Old Kampala Supreme Mufti yakulidde okusaala kwayo Shabani Mubajje era yaba mufti nannyonnyola ensonga ez'enjawulo of course muno mulimu ensonga za prices okulinnya muwendo gy'ebintu byomwe ajogerako naye bekikwatako bannange byabalema ate kati wetuddirayo wali ku minimum wage nti buli ggwanga ligezaako okukuba ekiraka kale wekibanga kiri kiti katugeze kuba olutalo lwa Russia terwafectinga Uganda yokka munsi otime bwetuka ne bigaana fe twaliko ku nnyanja amayengo ne gagaana akuba eyo tanagaba nange binsuseeko buli omu asabe mu lulimi lwe kati awo abantu buli omu asabe mu lulimi lwe kati kwene saawa ogambira abantu kale bulio oba kale eno muyinza obeerawo ku nnyanja nga waliwo omuntu asobola okukuba enkasi obulungi era kati awo akuttemu ogambira ani asobolamu andira naye munanga asabira ku nkasi ye kubanga amayengo tegakusanze ku nkasi kati buli omuge woli bw'obaosabira ali bayinza n'okugamba n'abantu mu mazzi wano nga mutudde mu nnyanja mukube n'engalo zammwe buli omu akwatemu ate kyaki baŋŋamba nti olumu amayengo agenda okujjanga ku lyato kuliko omukyama nawe mukwala ne mumusuula mu mazzi eggwanga eryato ne lyeyongera mu maaso kale kaakati ne coffee agreement gye batugambye nti bw'ogyogerako oli against enkulaakulana era munanga abakulembeze ab'enjawulo baajogeddeko abakulembeze batannagitegeera kuva no mu parliament era nno tegerera eggwanga ddene nnyo kwanza ndowooza eriiso y'omukulu adugala wewalaba lwakuba nti kale solo bbawa lwadde naye abantu bakula eriiso lino lijjako ekinyinyi ne liba nga byebiri abiri blari liba neetaaga osooka olulongozi amala tosoggola kati then no n'enkulaakulana mu basiraamu okwegattiramu ng'abayisiraamu twalabako wano ku nsonga z'enjawulo president we yamiitinga abakulembeze b'obuyisiraamu okuva mu bali Old Kampala then baliko Nakasero then abaali ab'ekibuli ne bavaayo kinategeerebwa obulungi ensonga zonna ensonga y'okwegatta nga abayisiraamu nayo yabaddeko kakati mu nsonga zino ab'ekibuli aba Old Kampala we bayogeredde kubanga Prime Minister yakiikiridde okuva mu gavumenti okujja okuwa obubaka bwa gavumenti eri abayisiraamu ne bamugamba munnange gwe kennyini maama Nabbanja twakulaba n'amaaso gaffe ng'ogenda ekibuli ocelebrating ki n'atwala n'ekirabo kirambe eky'emmotoka ate nga bano abantu bennyini be bali okweyawula ku ki lwaki ate gavumenti eba esapootinga abantu bwe batyo bubaka ki bwe mubamuwa abantu Musafiri n'agamba nti ki gwe mulaba mu luzungu bagamba batya kill the what nze ndi mu messenger nze ndi mutume kakitegeeza bino si byange kakitegeeza president yalina obuzibu okunkuludinga mukosa ntu Nabbanja mukama we aba president naye era munange ensonga zino era n'obubaka atwala jjajja w'obuyisiraamu ekibuli nga sibulula abasiraamu era nga bulijjo bweri enkola ye naye n'obubaka ne buyita obw'enjawulo era nga nabo buli ku nsonga yakwegatta naye ffenna etubanga twaselebratize idi olunaku olw'eggulu abasiraamu ffenna mu ggwanga ekikola ekyokweyawula si kyekikulu naye ate era kiddeyo eri omuntu ayagala okugatta abayisiraamu ebiseera ebisinga tosobola leyinga kuleeta solution nga tomaze kulaba root cause kyekyaleeta kyekyabawula ani yali omusobya oyogere n'abantu abatuufu okitegeera bwomumala okwogera olumu kirumamu omuntu okwagala okuleeta solution nga problem tevuddeeyo wali so
tekyandibadde ndowooza ekituufu ekyokukolebwa pulezidenti waba ayagala abasiraamu beegatte naye era nga n'abasiraamu tetuwaganyana nnyo me I believe olumu okukolagana kisinga enjawukana kale nga tutandise wiiki eno wiiki ejja abaana bagda kuza abaana ku masomero naye buzibu tufunye ekisooka pulezidenti yavaayo yatandika ebintu bino ti abaana bange basayansi bange njagala kubongeza misaala bikoze bitya kakati oluvannyuma lw'okubanga amasomero